Yesu yebazibwe abooluganda mwenna gye musinzira okutulaba n'okutuwuliriza. Twebaza Katonda kuba byonna naye n'okusingira ddala Mukama tumwebaza olw'obulamu bw'atuwadde. Leero ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa 7 omwaka 2024. Wano wentudde ndijjokolera Love of God Church, siri wala nnyo nayo naye nga twebaza Katonda atuwadde olunaku olungi. Twebaza Mukama tuyisiza mu wiiki ewedde n'emyezi gyonna gye tuze tuyitamu obukyanga omwaka gutandika. Amannya nze Mwesigwa Great Grace. Olwaleero ndi nzekka. Ndowooza abasinga mujja kwewonya lwaki kiri bwe kityo. Naye ng'ensonga endeese olwaleero ngenda kwogera ku mulamwa gwe twasalawo okukola omwaka guno Love of God Church ejjokolera. Fenga Love of God Church ejjokolera wano twasalawo nti omwaka 2024 gwe mwaka mutugenda okutandika okuzimbira Katonda ennyumba ye. Omwaka 2024 twasalawo fenga Love of God Church okuzimbira Katonda ennyumba. Lwaki kya buvunaanyizibwa nnyo okuzimbira Katonda ennyumba? Tuyinza okugendako mu Bayibuli ne nkulaga abasajja abasalawo okuzimbira Katonda na butya bwe baakikola na biki ebyavaamu nga bazimbidde Katonda. Bw'osoma mu kitabo kya Samwiri ekyokubiri essula y'omusanvu tulaba kabaka Dawudi bw'ali atudde mu lubiri lwe lwali lunyiira nnyo nga lulabika bulungi nnyo nga lufaanana bulungi. N'atunuulira amatiribona ge yalimu, n'atunuulira n'ekifo sanduuko ya Mukama gy'ali ebeera. Sanduuko yali ebeera mu tenti nga yaasula mu matiribona. Dawudi kwe kugamba nti nedda tekiŋŋwanidde nze kubanga nsula bulungi naye nga sanduuko ya Mukama eri mu tenti. N'olw'ensonga eyo n'afuna ekirowoozo ekizimbira Katonda ennyumba. Bwe yamala okukifuna n'anyumizaako ku nnabbi w'ebiro ebyo gwe bayita Nathani. Nathani n'amugamba nti oli wa ddembe okukola ekyo kubanga Mukama yakulonda era yakwagala buli kyokola akiwa omukisa. Na bwe kityo sitole emugimanyi ekomekkereza Dawudi si yazimbye naye ng'ekirowoozo yakifuna. Yeekaalu eno oba essinzizo lino Dawudi lyali ayagala okuzimba tulaba nga mu maaso eyo nga Mukama bwe yagamba Nathani ajja amugambe nti mutabani we ate ng'ali omusika we ku bwakabaka bwa Isirayiri yazimba ennyumba eyo. Solomoni tumulaba nga yazimba ennyumba ya Katonda naye ekirowoozo oba ekirooto ky'okuzimba ennyumba eno kyali kya kitaawe Dawudi. Naye ekinewunyisa kye kino nti bwe baali bazimba ennyumba eno abaagizimba tebaali Bayisirayiri bokka. Abantu bava ebule n'ebweya, bava mawanga ag'enjawulo, buli omu n'abaako ne kyeyaleeta, buli omu n'akola contribution ey'enjawulo okulaba ng'ennyumba ya Mukama ezimbibwa. Nyinza okutwalako ne mu ndagaano empya mu kitabo kya Lukka essula ey'omusanvu. Tusoma mu byawandiikibwa ebiri wansi awo nga waliwo omusajja teyali mu Yudaaya naye omusajja ono bwe yasanga abantu ba Isirayiri nga bali awo n'abazimbira ekkanisa n'abazimbira essinzizo kwegamba n'abaawo obulamu obulungi abantu mwe baakuŋŋaaniranga okusinza Katonda waabwe. Kati omusajja ono ebiro byatuuka n'alwaza omu ku bakozi be kumpi okufa. Yagezaako okumujjanjaba naye obujjanjabi nga tebumuyambye n'atuuka ku extent nga ebintu abitadde ng'omukozi amuwadde waakiri oba afe. Naye n'awulira nti Yesu gwe yawulirako emabega nti awonya abantu akola ebyamagero akyadde mu kitundu ekyo. N'ayagala agendeyo amwegayirire awonye omukozi wone eyali alwadde. Naye n'agamba nze atali mu Yudaaya, nze atali mukomole, n'atuuka ntya ewa Yesu Omuyudaaya. Naye abantu bano omusajja ono bwe yazimbira essinzo baawulira nga omusajja ono atya okutuuka ewa Yesu okumugamba ensonga ye. Ne bajjukira obulungi ne bajjukira ekirungi kye yabakola eky'okuzimba essinzizo. Ne bagamba nedda tofaayo ffe katutuuke gy'ali tutuuseyo ensonga yo tumukugambire ajja kukola ebyekisa. Na bwe kityo abantu bano Abayudaaya ne bagenda ewa Yesu ne bamwegayirira oba ne bamugamba akole ku nsonga y'omusajja ono. Ne bamuwa n'ensonga nti lwaki tukwegayirira okole ku nsonga y'omusajja oyo kubanga yatuzimbira essinzizo
Naye kale no je tulimu ennyumba eno gy'olaba mwe tukutendereza mwe tusinza Katonda omusajja oyo yagituzimbira. N'olw'ensonga eyo kimugwanidde gwe okumukolera ebyekisa, kimugwanidde gwe okuwonya omukozi w'alwadde. Oluganda kikyengezaako kugamba nti okuzimba ennyumba ya Mukama ey'ejjokolera ku Love of God Church mulimu gwange ng'omuntu akuŋŋaanira mu Love of God Church, naye ate mulimu gwo naawe ali eyo. Oyinza okuba nga okuŋŋaanira mu kanisa ndala, oyinza okuba nga tolina mulokole, oyinza okuba oli mukatuliki, oyinza okuba nga oli musiraamu, oyinza okuba nga oli muprotestant, oli mu advent. Yonna gy'oli okuzimbira Katonda ennyumba ye buvunaanyizibwa bwaffe ffenna. Era ekindeese mu maaso go eddoboozi n'oyo erinaatuuka mu mawanga, mu Uganda n'emitala w'amayanja, omulimu guno nsaba tugukwatize wamu, tuzimbire Katonda ennyumba eneemuweesa ekitiibwa. Oyinza okuba nga embeera gy'oyitamu ekirwadde ekikuluma, amaziga g'okaaba, ennaku ekuluma, nga Katonda ayagala ayitire mu ekyo, Katonda ayagala akulabe ng'olina ebibyo bye weenyigiddemu, naye asobole okwenyigira mu bibyo. Omanyi otya oba okutoola ssente ezo oba kyonna kyonna aba otuwadde nga lyekkubo Katonda mwagenda okuyita okuwa omukisa obulamu bwo. Emabegako tubadde twogera nti Katonda atema amakubo okuyita mu bintu eby'enjawulo. Ayinza okuba nga contribution gy'ogenda okuleeta okuzimba ennyumba ye wano ku Love of God Church ejjokolera nga lyekkubo Katonda lyateeseteese okuyitamu okukola obulungi. Tulaba emabega wali nti omusajja ono yali alwazizza ng'agezezzaako abasawo naye nga tayambiddwa. Naye Yesu bwe baamugamba nti omusajja ono yabakola bulungi n'abazimbira essinzizo, ni Yesu yamukolera ebyekisa. Nabwe kityo owooluganda nkubiriza yonna gy'oli, oli mu Uganda, oli mitala w'amayanja, oli mu America, oli mu Asia, oli ludda wa, yonna gy'oli, nkusaba omulimu guno tukwasise wamu tusobole okuzimba ennyumba ya Katonda ku Love of God Church ejjokolera. Ekifo weekireta katwaligula, naye tuli ku nsonga ya materials kuzimba, kubanga twatandiseeko dda naye twagala naawe ofune omukisa okuyita mu nsonga eno. Akati ngenda bawa enamba z'amasimu, oyinza okuba nga olina gy'oli ng'ogamba nti akakati siri mu Uganda oba siri jjokolera naye ate nandyagadde okwenyigira mu mulimu guno. Enamba z'amasimu ze ngenda okuwa si zange wabula za Head Pastor Love of God Church. Enamba zino za musumba waffe Mukama gwe yatikka obubaka, Mukama gwe yalonda okutusumba mu buweereza buno. Nsaba gwe naali eyo okube ku masimu gano, okube ku namba zino bw'obanga ddala oyagala okwenyigira mu nsonga y'okuzimbira Katonda naye weeyoyera omukisa ogutaliiko buyinike. Ojja kuba ku 0772 92 78 65 0772 92 78 65 oba 0705 3 51 71 0705 3 51 71. Enamba zenkuwadde bw'ogikubako waba oweereza message yonna ku WhatsApp akwanukula si yenze wabula mukadde waffe omusumba Hope Nvule Richard yajja okuddamu ku nsonga z'okuzimba ennyumba ya Katonda. Nsaba tukwasize wamu abooluganda. Katonda agenda kuwa omukisa, Katonda agenda simula obulamu bwo, Katonda agenda kuyingira mu nsonga zo nga bwe tulabye wali eri mu Luka 7 ng'ayingira mu nsonga z'omusajja yali alwazizza omukozi we n'olwokuba nti yeenyigira mu mirimu gya Katonda naye Katonda bw'atyo yasalawo yenyigire mu bibye. Nkwagaliza akaseera akalungi, nsaba Katonda akugabirire mu byonna by'okola osobole okwenyigira mu nsonga y'okuzimbira Katonda Love of God Church wano ejjokolera. Amanya gange ng'era bwe mbategeeza nga ntandika era nkomekeza mbagamba nti ze mwesigwa Bright Grace era nga nkuŋŋaanira ku Love of God Church ejjokolera era nga obubaka buno weesinzidde okubwogera nga nkukubiriza wena gy'oli weeyoyera omukisa guno, weetwalira omukisa guno. Katonda agenda kukola bulungi, Katonda agenda kublessinga, Katonda agenda gaziya ensalo zo, Katonda agenda kuyingira mu bibyo bw'onooyingira mu bibye. Webale kumpuliriza, Kama banyagalira.